Famile ye emaze n'ekakasa enti nno kituufu omwana waabwe yafa. Twogera ku Amuda. Omwana ono inzaalwa ya United Arab Emirates era nga mwana muwala ono abadde wa myaka 24 ono nno ng'akola emirimu gy'obwannakyewa. Ono omuwala y'omu ku abo abajja mu ggwanga lyaffe erya Uganda okulwanira eddembe ly'Abannayuganda abo abatalina mwasirizi. Awo nno n'avaawo ng'asimbyewo ebitebe okuli eddwaliro eddene ennyo teekako n'essomero nga liwandiikiddwa mu mannya ge Amuda. Ono nno takikoze mu ggwanga lya Uganda lyokka wabula azze nga atabala amawanga ag'enjawulo nga kw'otadde Kenya, Tanzania n'ensi endala ezeetoolodde. Omuntu ayinza okuŋŋamba bino obijjawa munnange nfuna gye mbijja ngera bwe ngeno bibaterawo wano gwe kyolina okubakola twekumireko nga yenze Sheila Adita as you know imbeera intuuse ne updates ezifa all over the world. Gwe kyolina okukola gwe twekumireko nga osubscribinga kwata ku notification bell nga buli video yona gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era ky'otalina kwerabira kwe kubanga commentinga comments zo enkulu nnyo. Tugenda gendako mu updates zono mwana muwala tulabe biki ebyo byabadde akola mu ggwanga lyaffe Uganda nga mwe muli essomero lye tugenda obbaletera teekako n'abaana abamu ku abo babadde alabirira teekako n'eddwaliro ate era tubatereyo n'abo abantu abalumiddwa ku nfa y'ono omwana muwala ate era tukomewo. Eryo nno lyerimu ku ddwaliro omukyala gwe tubadde twogerako Amuda ndowooza era mulaba kuliko erinnya lye. Eddwaliro eryo lyerimu ku ddwaliro ge yazimba mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuyambako abanaku ng'era bwe mulaba n'abaana bw'oyo ali mu babongako kubabuuzaako kyentegeeza era awo nga bamwaniriza teekako n'omu appreciating ebyo byonna byakoze. Eddwaliro eryo ddene ddala ate nga teriririmu eddene ate nga teriririmu. Mukazi wattu oyo munnange yatufuddeko waneeno ng'ali n'abaana mu ssomero eryo nno lyerimu ku masomero ge g'alese azimbye. Omuwala ono abadde muto ddala myaka 24 wafiiridde nga wa myaka 24. Kati nno kino tekisangikasangika omwana omuto oyo ayinamu ku ssente n'agamba kanzitwale mu Africa indabirire abo abeetaaga obuyambi. Tusaba kimu Mukama amuwummuze byebyo nno ku bintu ebimu mwana muwala byafudde akoledde Abannayuganda not only Ugandans wabula n'ensi endala azze nga akolayo ebintu eby'enjawulo ng'era we mulabye mwana muwala ono she has been mwana muto at age of 24 years abadde muvuzi wa pikipiki zineno ez'empaka ng'era bwe mulaba gwe wena atamanyi you can google hano ogendako ku google n'omunoonyerezaako bajja kubanga bamukulaga. She died in January. She died in January of this year. Munange yafa Kabenje and other people the family confirmed nti nno ate ng'oggyeko akabenje omwana ono yafuna heart attack ng'ayina obuzibu bw'omutima. I don't know siina nnyo kyensobola kukuludinga nakyo kubanga family member ebadde yeekumye nga terina kyewa nga it does not give any updates about this girl's sudden death. Wabula ng'ate Abannayuganda bambi bakoseddwa nnyo okufiirwako omuntu abadde abaagala, omuntu abadde abalowoozaako, omuntu abadde ayagala okulaba nti abaana bano abatalina mwasirizi nabo bafuna eddembe lyabwe, bafuna essanyu mu maaso eyo. Wabula ngenda kulagako ku bitono nnyo Abannayuganda bye baavuddeyo ne bawandiika era nga balaga nti nno bali mu kunyolwa nnyo olw'okufiirwako omwagalwa waabwe ate era munnange tukomewo tubeere nga tufundikira video. Mwe mwenna ababadde tebamumanyi byebyo ebimu ku bifaananyi bya mwana muwala badde muto ddala ate nga mulungi ng'ayinako ne ku ssente. Abantu bangi nnyo mu Africa munnange bawandiise obubaka nga buno giving you will never die, may God have mercy on you, thank you for all you did for humanity. Abantu bawandiise ebintu bingi, may God have mercy on her soul. Munnange kibadde kizibu nnyo eri bo okukkiriza nti ono yafa. Her death is a tragedy. Munnange Katonda nga tetunnaba kufundikira video, did you subscribe or not? If you did not subscribe my dear, I don't know what you're waiting for. Wabula kyolina okukola now, right now, as in now. Essimu yo nkimanyi eriko ekigambo subscribe waggulu gwe kyoba okwatamu, kwata ku notification bell entegeeza akakade akabeerako kakwateko ate era okwate ne ku like, give me a like video eziba zikunyumira, give me a heart there, I'll see it and then appreciate you or write back to you. Comment
Your comments are so good. I like them. Kubanga zinsomesa nzigiramu ebintu bingi. The more you comment is the more jemu openinga obwongo bwange ne manye ebyo byonna bye mbadde simanyi. So comment nga gwe omu kubakulira channel eno as a motivational speaker, as a teacher, as a counselor, oyina okututerawo ekigambo awo tuterewo obubaka tumanye endowooza gy'olowooza muko ku video zaffe. Katugendako mu video yaffe esembayo atera imbagala nnyo Mukama abankomere. Ono yabbye omutwalo gumu omuwala gw'omulaba mu katambi kange kano. Yabbye omutwalo gumu ogutali gwa $, wabula omutwalo gw'eggwanga lino erya Saudi Arabia. 10,000 riyals. 10,000 riyals. Singa yabadde muwala muna Uganda, singa yabbye miliyoni 10 eza Uganda, bw'obanga ozikyusiza. Tugenda kubanga twogera ku kikolwa ekiri mu katambi kano, naye nga okusingira ddala message eno ingisindikira abaana ab'obuwala abapya. Abakadde insuubira tewali akyasobola kukola mistake ng'eno, kubanga buno obukodyo ffe twali twabugwagwamu dda. Obukodyo obw'okutega abakozi ssente, obukodyo obw'okusikiriza omukozi okubeeramu n'engalo nga bakutega ebintu eby'obugagga ng'ebyo, amaaso go gatere gabeere nga gawankawanka, omutima gwo baguteeke ku pressure, bakuteekemu guli omutima ogwagala nawe okubaako n'ekyo ekintu naye nga yadde tolina busobozi bubanga bukigula. Ka message kaneno mwabapya mukawulirize nnyo, ate era n'akatambi muleme kakotogera, mubeere nako mukaweeko bapya bannammwe, muleme kugwa mu bizibu nga bwe biti. Nawe yenze Shila Adita, following a page eno ng'oli nkuba kyeyo gwe ayagala okujja n'eyajjedda, kwata mu link nsika nayo ku YouTube channel yange, subscribing kwata ku notification bell, commenting mmanye kikyolowooza ku butambi bw'enkola eyo bulungi nnyo, ate era eyo tusobola n'okubanga tukutumirako gwe jangu otwegatteko nkubirako ku Instagram gwe wena anetaaze tubeere nga tuwayamu. Ebintu nga weebiti bijjanga bikolebwa abantu ab'enjawulo, si Bannayuganda bokka, si Bannagana bokka, wabula Africans at large. Teekako ne nationalities endala ng'aba Filipino, ba Indonesia nabo bamanyi okubba era nga babbira ddala, naye nga ensonga ebabbisa ebiseera ebisinga eva ku bakama baffe nti mukama waffe agenda n'abeera ne ssente nga nnyingi n'atandika okuzizanyisa, naye nga azizanyisa in attention okusika gwe obeere nga naawe obeera attracted ku ekyo ekintu kyonna kyaba akuteze osobole okuba nga okibba. Abamu ku mmwe ebintu bino mubirabyeko nti babatuuka n'obbateeka ssente mu ngoye ze mugenda okwoza, abalala ssente bazibateeka mu bisenge byammwe gye musula, abalala ssente bazibateeka wansi wa kapeti oba we mulongoosa amangu, abalala baziteeka waggulu ku kabada, kisinziira gwe amaaso go we gatuukira amangu, abalala bazibateeka mu bisenge byabwe ebyaddala byabakama bamwe basula, najja ssente n'aziteekawo ku odrop n'aziteekawo ku kameeza, igwe otera ozitwale. Teekako n'ebintuntu ebirala omuli golodi, omuli ebyobugagga ebisinga nga baagala kubanga bakukema nti nno ebintu ebyo obitwalo. Kaakati guno eno gwe mulanga gwange Bannayuganda mwenna, teekako n'abakozi abalala nti when you come across something that does not belong to you nga kyamukamawo n'ekitabanga si kyamukamawo, never and never kubeeramu kintu kiri ekikugamba nti ekintu kino kankitwale. Totwalanga kintu ekitali kikyo naddala mu mawanga gano. Nabagamba nti amawanga gano eno galina ebintu bye bagoberera, woba oli awo ate nga bikola bikikola. Bw'okwatibwa ngo obbye ng'okubba ng'okwo nga wolaba omuwala ono basobola okutemako omukono mukama wo abasi wakisa, basobola okutwala mu kkomera, basobola okutemako basobola n'okukuulamu eriiso ingwa okubonereza. Kati awo wembagambira bannange temwerondalonda, ate nga tulabye bakozi bannaffe bangi nnyo mwambala nnyo engoye z'abakama bamwe ne weegomba andibanga ng'eyo n'ogikwata ne weebakako mu buliri bwa mukama wo obwa 6x6 olw'okuba wava e Uganda nga musula ku ttaka, musula ku bitanda bineno bye basima wansi mu ttaka, ne mwebaka wansi ku mifaliso, mwebaka ku makapeti, mwebaka ku ndagala endagala zineno ze bajja mu lusuku nga temuyina wakusula bulungi, otuusa ku buliri obunene obugwako otandise obuyingira. So muleme kubeera nga muwankawanka ku bintu ebimu. Bw'oba oyina ekizibu kyonna nga kyetaaga ssente, osobola okwogera ne mukama wo n'omugamba nti omusaala ogwange gumpe mangu olw'okuba maama wange mulwadde njagala kukola bwenti ne bwenti, oba ssente zange ez'omusaala zimpole malirize ekizibu ozitiikinge wali naye nga tobbye. Mbakubiriza nnyo obutabba era mbakubiriza nnyo okubeera n'omutima
omulokole mubeere n'omutima ogutya Katonda mutiise amaaso gammwe ebintu ebimu mubeere n'omutima omukkufu gy'onookoma okubeera n'omutima omukkufu togenda kuwankawanka buli ky'onoofuna kyonna ojja kulaba nga kikumala ate era ojja tuuka ekiseera ng'ekintu ky'otakoleredde tokola otya tokyetaaga. Guno gwe mulanga gwange gwe mbakubira eri mwena Abannayuganda. Ekintu ekiri mu vidiyo eno ekikolwa ekiri mu vidiyo eno temugezangako ne mukigezaako. Muganda waffe oyo munnange ye yakwatiddwa nga ayina omutwalo mulamba ogw'eggwanga lya Saudi Arabia gye emitwalo 10 gye miliyoni 10 mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate ekirungi n'okwegaana teyeeganye. Yense Shila adita kansubira nti akatambi kano ka makulu gy'oli kaweeko muno embaagalanye.